ye RDC tetukyagala kumuwulira nessaawa nakedde leeta bipapula mutetuzimbira muzeeyi ndulwaki mbu mpaka Mande yafuuka mwana wa wano wa Mamba tuli banyiivu nyoza ebyokwogera sirina bimpeddeko mabega waakyo aveeyo tumumanye oba olwedde ettaka yalibba bubbi ajja aveeyo atubuulire ti ettaka nali nalibabbako n'enditunda tuli banyiivu nnyo bannange ate nga tukooye olina emyaka emeka? 8. lwaki batuusa ku ekyo bazadde baffe batta nga ate babattira kintu kyabwe tuli banyiivu nnyo bannaaye naye tusaba buyambi yenna n'abaalabye ekkantu kano atuyambe ebintu bibeera bitambula n'abiyimiriza kati abasirikale bazze ne bagamba tebaddamu kuzimba nnyumba ya mwami Muwanga kati obuzibu bwe buva nange simanyiwo we buva naye ng'ettaka lyonna ly'abantu wamu bali abantu 3 abalamu abaliwo bali abaana 6 nenga banaweerire enga banaweeri batuleetera amabaluwa buli kaseera amabaluwa ewala DC twakagendayo emirundi n'emirundi tugenda na myaka nga 3 tetuyambibwa tuli banyiivu nnyo nze nsembayo wano nze mu Galanda wa wano ewa mwami Muwanga William Nsubuka amaze ku ttaka kuno emyaka gigenda mu 9 essaawa eno ennyumba yiri yagudde twevuddemu ng'abaana tufunye obusente bwaffe batuyimiriza nsonga ki tata ayina kwani omusango olikwata ku ttaka lino buli omu amanyi ekintu kyalinako wekyenkana mwami Muwanga nzaala ayinako yiikaze 3 mwami Kikonyogo ayinako yiikaze 2 abaana abawala baleka babawadde yiika emwemu buli omu ayina omugabo gwe right now tata akolera kuyiikaze n'ekyo ekiba kimuganisa okukolerwako by'alina okukola ffe tuli banyiivu nze n'ebyokwogera sibirina mpulira busungu bwereere kyekituufu kyo bingi bye tusobola okwogera ne tuli banyiivu nnyo kati muzeeyi waffe enjwa emukube naye tusaba buyambi enkuba ng'eno bweze kibuyaga vubuvubu nze nzuukuka ekiro nentuula butuuzi nenzira mu ddiiro tusaba Katonda emiti gyemunawe yobuna bagamba eyo nnyumba esulwamu kati abaana beevuddemu bakole kye bakola ettaka tebaligaana litemamu bagenda bajje balisalemu nga beefuula babakwata era bebawulirira nti abakuuta bazze ku ttaka lino paatulo ebayoolera kwe baziikibwe kijja kiriwa ttaka lyaffe era abaana we babazaalidde era we bakulidde era we bazimbye amakankaawo naye ku ssaawa eno bagamba bagenda kugabana kitaabwe yaleka abawadde owange yiika 3 oli eyiika 2 n'abawala ne babawa buli muntu yiika emu buli omu amanyi ettaka lye weriyita kati ku ssaawa eno oba baagala kusalamu bajje basalemu alinako ogenda okukyaba olukwawo ng'omulala avaayo wano si wakitamwe mugende olonda kakkedo wano si wano right now twaleeta abapunta abaffe tubasasule ne twekwatakwata basula kasangati fena ne tweyiweeni babatakiro ssaawa 2 lwaki batuusa ku ekyo bazadde baffe batta nga ate babattira kintu kyabwe tuli banyiivu nnyo bannaaye naye tusaba buyambi yenna n'abaalabye ekkantu kano atuyambe Lydia kanso mu kitundu ky'ekasangati eyo alina kyembaaze naye tezitegeerekeka yatuuka okuwandika endagala n'awaaba omusango muyi n'agwewoleza nti muzeeyi yamuguza muzeeyi akigaana abaana ng'alina abaana bakulu n'abaana abamu balina abazzukulu tebalina kye bamanyiiko kyewuunyisa nnyo nti tutuuse ku mulembe guno ku leveeno omuganda okubba muganda munne kibi nnyo ffe tuva ne tubayamba n'ekitalo nnyo kakiyite kitalo katutula muzeeyi n'emyaka gya mwana muto muzeeyi aba n'ezzadde lye nga bw'oliraba lwakituukira zadde lye naye wakwaggwa olina ebigendererwa oyiseewo ebigendererwa byo obba omuzeeyi n'ekyo tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga Minister Office of the President Nsala Liya Balanda Minister Mayanja State for Land ajja kuyingira mu nsonga kugenda mutegeezaako ensonga ntukola ekituzimba naye muzeeyi yeetaaga okuyambibwa kuba ffe tujja buzi tuli bakozi tutuukiramu ofe ntudduka nti katugende tulabe kiri ku ground muzeeyi enkuba emukuba otunuulira ekiyumba kitonya afunye mutabanyi abaana bano bagezeemu mulimu batandise okuzimba RDC azze nti awunagulawo RDC azze nti temuzimba kati muzeeyi addewa amannya nze Ramadhan Kaziro nga njaga kunyonyera ku nsonga ezikwatagana ku nsonga za muzeeyi Muwanga ku ttaka ly'omugenzi Melkizedeki Mukasa ettaka lino yatandika 2
18 ebiseera ebyo nga ababbi batandise odiyingiramu bano abataka bano bamuzeeyi Muwanga wamu ne Mwami Kikonyogo ne bajja basaba obuyambi okubalaga enteekateeka ki engeri gye bayinza okuyambibwamu ettaka lyabwe okununulwa n'okubagobera ababbi abali balitataganya. Mu kiseera kino twagezaako okubakwasaganya ensonga zaabwe n'okutuuka we zituuse essaawa zino, naye ekizibu ekyajjawo mwajjamu abantu abalimaze oddinyaga era baatugamba ebiseera ebimu babikola ebyapa, twagenda okubinoonya ebyapa nga bakoze eki nga byaliku ebiri. Tugezaako okubifolowinga tukakasa nti ebyapa bino byakolwa ne tuza n'ababikola. Mu kaseera kano ne ngendako ewa RDC ne tunyonnyola ensonga RDC nazingira mu tutandika okuzitambuza ne tugezaako okuyita abantu abo abalaga nti bakola ki, bayingira mu ttakiiro baalitwala. Abantu abo baagana okujja ne tuwulira nti ettaka abasookako bagamba nti bagula ettaka ly'omukadde gwe bayita Kate Nabulya, omugenzi kati yafa, naye ate ekiseera ekyo baga nti bagulako ettaka balisasulako $8,000,000. $8,000,000 ogwo n'essaawa zino tebakola ki, family yazirabako. Naye omanyi omukyalo oyo bamutwala ng'ali ku kanula omugenzi ogw'omuteekaze ekiwandiiko ekyo okusasula $8,000,000 nazo bazisigaza n'okutuuka essaawa zino ekiwandiiko ekiriwo ekiraga kyasasula $8,000,000. Kati bwe yamala okufa ate ne bajja bakola ebijja nga tebamaze nakutwala n'abafamily kubagamba nti mujje tukole ebijja bannange omugese n'omugenzi zino wabula bo bakola accountability ate abafamily beekanga bwekanze nga baze kukola bijja nga tebabategeera. Ne bagamba lwaki mukola ebijja bino, ne bagamba nti mwandibadde mujja ne mutula naffe nga waliwo ensonga ezaaliwo naye tebabawa mukisa kukola ki, kunnyonnyola. Jangu wano muzeeyi. Mabega weri. Mwaba family mulina okulabira. Muwala jangu. Amanya agange nze Kiddawalime Munnamasaka. Tuli wano Kiteegombwa owa muzeeyi Muwanga owali ensonga z'ettaka. Ensonga z'ettaka zino zimaze akaseera, naye nze nga nze muzeeyi bwe yampita nagezaako okukola research yange n'ennoonyereza nga ngamba nti alina omukyala bamuyita Nanfuka lawyer ali mu mukolera byapa, naye ng'amukubidde essimu ebbanga nga tagikwata. Ne mukubira essimu n'agikwata ng'amubanja $6,000,000 mbu yamugulako ettaka afuyiika, simanyi ate yamukozesa endagaano z'okukola ebyapa biki, naye nga yali amaze emyezi kumpi nga 5 ku 6 nga takwata ssimu za muzeeyi Muwanga. Naye olwaleero bwe natandika okuba nga ayamba muzeeyi Muwanga, nze nfunye obuzibu bungi era waliwo n'abantu abagobera emmotoka yange nga ntambula ne bodaboda zingobera buli lunaku. Mukyala Nanfuka, tukuyita nga twagala ojje onnyonnyole biki byewakola ku ttaka lya muzeeyi Muwanga, lwaki oliteekako enkaayana, lwaki weegasse n'abantu okuba nti n'omusanya w'ettaka lya muzeeyi Muwanga. Era nga n'aba administrator general Mwami Boogere yasooka okukola fayiro eno. Twagala naawe oveeyo oyogere wamu ne Mwami Lwabona Nziti Lwabona, twagala ojje oyogere tutegeere ki ekiri ku ttaka lya muzeeyi Muwanga, kubanga buli muntu ajja wano agamba nti alinawo ettaka, buli muntu ajja wano agamba nti yagulawo ettaka. Twagala kumanya ani yagula ettaka, ani yamuguza, be baani abaakola ebyapa ebiri fojale ku ttaka lya muzeeyi. Simanya Musoke, simanya ani, twagala kumanya abantu abo baliriddawo abatakwatwako. N'ekirala kye neewuunya nti neewuunya RDC President yamuwa obuyinza okuyamba abantu kubanga mulimu gwe buvunaanyizibwa bwe woofiisi nkulu erina security na buli kimu, naye abeera atya nga yalemwa okuyita yadde Nanfuka omuyita okuba nti ayogera ku nsonga zino, kubanga lunaku muga nti obuzibu buli ku Nanfuka. Nanfuka yeyeetoololako ababbi bonna. Nkubira Mwami Kakooza Mutalo Omulanga, muzeeyi Muwanga ngambye nti nkutegeeze wakula naye era omumanyi. Mwami Kakooza Mutalo twagala tuyambe ku mukyala gwe bayita Nanfuka. Tetumanyi maanyi gyagajja agatulugunya Bannayuganda gye bali waggulu eyo
abasobola okuwulira ensonga eno tulabe nga tusobola okuyamba muzeeyi Muwanga ono okulanga ava mu kizibu kino kyalimu kubanga mukati takyasobola na kutambula. Muwanga bazze batabulwa babulooka b'ettaka. Olwaleero abamu abali ku babulooka abali ku ttaka eryo kaakati ate be bamu bwe bavudde wa Muwanga ewa Kikonyogo ate be bazze wa Muwanga kati be bali ku sayidi ya Muwanga be bakonfusinga buli kimu. Bwe babeera nga bavudde emabega yonna ng'ettaka weeriri lwaki tebayinza kulindako zino nnaku ntono? Administrator General najja n'abagabanya buli omu n'alaba bwakolagana n'abantu beyekomitingako nabo. So iyi position tewaliwo kinene kya nnyo naye nga nze nagenda okujja wano ekasanga ati ensonga nazisangawo nga zakwatibwako dda Mukyalanjuba era Mukyalanjuba yajja wano ku handover handing over ki ebintu ebikwatagana ne estate eyo nambriefinga we yali atuuse nange nentandikirawo. So biri wa Administrator General sina buzibu nze nayambi buyambi kutereeza naye ng'ekizibu kyonna kigenda maaso ku ground. Abazimba olwaleero essaawa eno bekwese mu kugamba nti mwami Muwanga naye ng'okumaliriza bagenda kumaliriza nga mwami Muwanga bamubbye. Nze abatunda abamuzeeyi bongere kutunda bongere kukola nsobi nga Administrator General tannaba kubagabanya tukole kiki? I had to take a stand nendagira nti nedda ennaku zino 10 zetuwadde muzeeyi Muwanga bw'aba alikavalinga buli kimu kiyimirire. Bwe banajja nga 29 ba Administrator General munaagenda mu maaso okusinziira ku mbeera y'omulwadde bw'anaaba bw'eneeba ebadde. Nabadde siyinza kuleka kukola ki? Exactly ekyo kyekyabaddewo. Twakkiriziganyizza ne ba Administrator General nga tebannava wano era okubakakasa ebbaluwa naziwandiikiddewo nenzibawa nempeereza ku ground DPC nemuwa and Administrator General wanneerabidde okumuteekako naye nemuwa blind copy naye nga naye yafunye copy. So that was all. Tewaliwo kirala kyanja